Bannayuganda newaakubadde basoose okulaga amaanyi mu kuwagira Batantu ate abazungu ababadde ku bikonde bino nabo batuuse n'okubibya ku gaali benjole bawagira Kenya atimpudde munne. Nga Batantu ayise ku kitundu ekisooka agezezzaako ekitundu ekyokubiri okukuba ku bikonde kyokka Keni abadde amusinza emikono emiwanvu tamuwadde kaaganya. Kino Keni ayongedde okukiraga mu nkontana bbiri ezisembyeyo wabula n'atendeeza nnyo Batantu olw'obuzira bw'alaze. Munwana endala eziguddewo yaliko nnantame gwa Africa Badru Lusambya atimpudde Zumbe Kukwe wa Tanzania ekikondo tonziriranga mu lulwana lwokubiri bamukubidde mu dakiika 1:25. Lusambya alwana okudda ku luguudo ebikonde byakubye munne bimulese ayombesa Diffree Jackson Mwanya gwabadde alangira okwekubira newaakubadde amateeka gamuwandudde. Omutanzania abadde atandise obulungi ebikonde akubiddwa ekikonde n'agwa miguwa nga bw'atuuse okumubalira amateeka n'ageerabira. Ready is a winner. Badru Lusambya. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Badru. Ate nga ye Zebra Ssenyanga agamba nti akyalina namba emu olengeri gy'akuba Ibra Ziwa ekikonde tonziriranga mu lulwana lusooka. Songa Edward Kakembo awonedde watono okuwangulwa Wilberforce Ssuuna mu bikonde bikutte abalabe mu babiro. Abakuba ebikonde bombi baguddeko miguwa era nga babadde basazi abatuusizza Kembo okutwala obuwanguzi mu bikonde abasinga bibagambye nti yasoose kunyooma. Ebikonde bino ebiwagiddwa WBS n'amakampuni amalitoto bibadde byakusonda nsimbi era nga n'abategesi bavuddeyo okukubagana nga na bino biyugumiza Hilton Hotel. Yenswanja, TV, Kampala.